olunaku olwaleero lwa Ssekukkulu era nga bannaffe abakkiririza mu Kristo olunaku olwaleero bakedde kugenda mu masinzizo ate okwenenya n'okwongera okwegayirira omutonzi atuyise mu mbeera eri mu ggwanga. Okubulira kutambulidde nnyo ku kirwadde ki COVID-19 n'embeera y'ebyokulonda egenda mu maaso. Gwe munnaffe yabisuubiddwa byonna ogenda kuba obira mu mawulire gaffe agataliiko nfufunze Sharifa Baka Tamalendi ne munnange Mebo Mulungi kusaba okkirize tufune ebikulu n'ebinyuma ogenda gafuna mu bujjuvu bwago. Ebikulu mu gataliiko nfuufu abiwagiddwa. PDB chalenga tonto kati ali ku mutindo gwa Siona abasuubuzi musange kiwatule oba ku 052 571 282 yengeri gye baziyizamu okusasanya kawuka ka siriimu ate ggwe okusaba kwa Ssekukkulu Ssaabasumba Lwanga kalambidde ku ky'okwongezayo kulonda emyaka emirala 3. Sikusanyusa muntu n'omu ne bannange kulonda bulamu bwammwe bulamu bwaffe twakoze ensobi eyo bannange. Ssaabalabirizi Kazimba asabye abantu okukolerera emirembe mu kusaba kwa Ssekukkulu. One can get petrol and burn himself. When you hate yourself, then you're more dangerous even to others. Abakristo basatidde omusajja bw'ajjiddeyo Father Kisomo mu misa. Kati ebibi bisuse nkitegedde kati goli malayika butere nje Angel Gabriel. Poliisi ezinze ekologi ng'enoonya abazigu baleseewo amasasi ne badduka n'emmundu abamu bazirise. owandika sente Agataliko nfufumbujivu tukaguddewo ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Luwanga mu kugumiza ekyokwongezaayo okulonda kuba embeera eriwo tusanyusa. Ssaabasumba akubiriza n'abantu okukolerera emirembe era nga bino byonna byogeredde mu misa eya Ssekukkulu ku Lutikko e Lubaga. Abakristo babukeereza nkokola ku Lutikko e Lubaga mu kusaba kw'amazaalibwa nga Yesu Kristo mu ngeri y'okutagira okusasana kw'obulwadde bwa COVID-19 buli muntu obwedde alina okunaaba mu ngalo n'okumukebera embogomo. Kukulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Luwanga wakati mu kuyimba kwetabye ku minisita amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo, Dr. Paul Kawanga Simugirire, Katikkiro Awummula Jebi Walusimbi n'abalala mu kuwulira Ssaabasumba Lwanga ayogedde amakulu agali mu Ssekukkulu n'asaba abantu okutwalanga ekikulu naddala mu bulamu bwabwe. Ng'amaze okulangibwa tajja kuzaalibwa era n'ayitibwa ne kabaka. Kabaka Herode n'atya nnyo n'apulaninga okukola ki n'apulaninga okumutta. Lwanga agamba nti obulwadde bwa COVID-19 butabuse nga buta abantu kumukumu nga basaanye okuwola n'okumanya ekituufu nti weebuli. Mulimu abaali babusabusa tebatulimbalimba ndoza tebuliiba naye bannange gye buli era mwenamba w'amagezi tufube okugoberera bwe batugamba. Agamba nti yeewunyisa abantu okutaputa obubi obubaka bweyawa nga tusemberera Ssekukkulu oba okwongezayo okulonda okumala emyaka 3 kuba teyakikozeeka naye bamala kukkaanya ne bannaddiini wansi owa Uganda John Christian Council. Agamba nti bo balaba nti okulungi akalulu kulimu envuyo mingi omuli n'okufa nga n'olwekyo bo ekyokwongezaayo nga kye kirina okukolebwa. Embeera eddemuteeku tetwadde ekiteeka basoboga nti kunaabamu akalagi ekyo si kyaffe naye nga ffe okukyogera sikusanyusa muntu n'omu ne bannange kulowooza bulamu bwammwe bulamu bwaffe twakoze ensobi eyo bannange. Yeewunyiza n'omuntu yamukubidde essimu okuva ebweru ng'amulabula nti bo nga bannaddiini baagala okuwa omu ku beesimbiro bali Kyagulanyi Ssentamu obutwa kyagamba nti kyamo. Tusobola tukyate okutuuka kwekyo okugyako ng'oyo akyogedde yakikola kitogenda namukyakiddayo kubanga wesi yategedde okusembera bagenda kuteekako obutwa. Kinavudde mbagamba yenyukumize kaakati egiseewo egy'obulimba
naye banatekerawo okuyingira mu bintu ebinene bwe bityo. Alabudde ne kuweerera okutta bannaabwe mu ngeri zitali zimu n'agamba nti okutta ku kyamo. Bw'oba okulaninga okutta omuntu oba okuba ejjinja oba essasi weewuuze nti tokikwala lwakalonansiya and the answer is no, kubanga tatwagaza kukola byafujjo. Katonda asibye abantu okubuuza abeesimbyewo ku bintu ebyenkisa ebiri mu ggwanga omuli enguzi, ebyobulamu, okusosolegana mu mawanga, emirimu bavubuka, emikutu emigattabantu n'obwavu bye bagenda okubukolako. Mu kifo ky'okuvumagana nga ba presidential candidates batuule pulaani zaabwe ezinaatuyamba okukunuka ebyo byonna ebitusoomooza. In one sentence, ye minisita Muyingo asabye buli muntu okulira emirembe neyebaza Ssaabasumba olw'obubaka bw'awadde. Uganda yeetaaga emirembe. Nze essaala yange w'essaala yaffe twesabira tusabire eggwanga lyaffe libeere n'emirembe. Akuliriza abantu okuwola obudde bwa COVID-19 obukaaye. Era saagala mwenna mukowe okujjukiza bannayuganda nti obulwadde bwa COVID-19 bwe buli ate butta. Obedi Lutale yakusakidde eggulu eno ku Lwakere TV. Ate ye Ssaabalabirizi Dr. Kazimba Mugalu yenyamidde olw'ebikolwa ebitali bya buntu ebifumbekedde mu ggwanga ensangi zino. Ono asabye abantu okuwangana ekitiibwa watali kusosolagana era nga bino byonna abyogeredde mu kusaba okubadde ku Kereziya ku Lutikko y'Abatukuvu e Nakasero. Okusaba okw'amazaalibwa ga Yesu Kristo ku Lutikko y'Abatukuvu e Nakasero kwerabidwako abakristaayo basaamusaamu wakati mu kugoberera ebiragiro by'okutangira okusasana kw'obulwadde bwa COVID-19. Kuno okusaba okusosa okw'amazaalibwa okwa Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu bukyanga atuuzibwa ku bukulu obwo olw'okutangira okusasana kw'obulwadde buno. Lutikko yonna esa okufuuyirwa nga buli obudde atuuka yekebejja ebibugumu n'akkirizibwa okuyingira. K'otambulidde ku mulamu ogw'okuba n'okukkiriza mu Katonda nga kutandise na kuyimba ennyimba ezitendereza omutonzi. Ssaabalabirizi Kazimba asasidde ab'enganda abattiddwa obulwadde bwa COVID-19 bw'atunda akubiriza abantu okwongera amaanyi mu kutikisa ebiragiro bya minisitiri w'obulamu mu nkola. COVID-19, immunization, women issues. We need to dedicate this next year to health issues. Ono alaze obunyamivu olw'obukyali buli mitima gy'abantu kyagambye kiviiddeko ebikolwa ebitali bya buntu omuli okutta abantu obutabanguka okweyongera bw'adde asaba bikomezebwe. One can get petrol and find himself. When you hate yourself, then you are more dangerous even to others. Akudde bannayuganda okwesa obudumu olw'amazaalibwa okwagalana n'okuwangana ekitiibwa watali kuseseregana. Excessive force, security, and the killing of people. This is not the way to go. That kind of life should stop. Asabidde emirembe kuba buli omu yeetaaga munne. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Ne ku Lutikko ya Paulo mutukuluvu Namirembe okusaba nga tekunnatandika basise kufuuyira ekkanisa yonna. Buli obwedde ayingira asukka kunaba mu ngalo n'okutuula nga biwadde amabanga okutangira okusasana ku COVID-19. Kukulemeddwa omulabizi w'Namirembe Wilberforce kitolwalira kwetabyeko abakungu kuva Emmengo abakulemeddwa mu myaka Katikkiro asooka Robert Wagwansibiro omukubiza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Lwagamugombole n'abalala okubadde nabwako bwa pulezidenti John Katumba. Omukubuulira omulabizi Tulwalira akuutidde abantu okwirwanako wakati mu kusoomozebwa okuli mu ggwanga omuli envuvi gy'ebyobufuzi ne ssenyiga omukambwe. Atadde ensi ku nkenke kubanga buli omu bw'akola kyalina okukola Katonda abeerawo ekiseera kyonna. Nga tuloledde okulonda ku bipimo ebikumu avaayo gy'avaayo nga bamuteguza unaalakwamire oba yenyamidde olw'abantu abafiira mu tabanku obwaliwo gye buvuddeko n'asaba abakwatibwako kuva okulaba nga okulonda okubiina bino kubeera kwa mirembe. abantu bangi abalala bagibalekula obuuso bwabwe abalala obuvune bwe balina bwabulamu bwabwe oba bakulu bakuba
owagwa nsibirwa yasimye obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obwa Ssekukkulu ng'azze kusiima omulabirizi olw'obubaka n'okwongera okukubiriza abantu okwewala ssennyiga omukambwe. Nga tukola ebyo byonna ebitulambikiddwa gavumenti n'abasawo n'abakulembeze baffe, akuliza abantu okunyikira okukola okusobola okugoba obwavu n'okuma obuyonjo mu maka gaabwe nga beetangira endwadde. Buli maka gasaana gabeewo n'emikutu egiyingiza ensimbi egisukka mu gumu. Ndisani Mutyaba ne Ismail Nsuga bakusakidde guli eno Lwabukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe, omulabi waffe nkusaba okkirize tusooke tuwummule tugenda kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyamawulire agataliiko nfuufu era mulimu gano. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. mukwano gw'abaana bange mulungi ne ku nsusu z'entondo. Bikolebwa Movit. Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body, durable. It can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Sweetie Fit Pants tukuletedde sweet